Webale kutekumirako kadde kalipota embeera y'obudde ng'omwanyize Kuteesa mili okugikutuusaako enkuba ekyatonyera ddala bitundu by'eggwanga lyattu ebitali bimu okusingira ddala ku ebyo ebyobulungudde ennyanja Nalubaale ssaako n'ebyo ebiri ebuvanjuba. Wenno weziwedde ssaawa 3 ez'okumakya ga leero alipoota y'enkuba eraga nti bushennyewezezza milimitazi 28 n'obutundu 4 so ng'ate nteeweza milimitazi 18 n'obutundu 6 eyo mu Mbarara wezezza milimitazi 5 n'obutundu 6 so ng'ate mu Gulu tuwezezza milimitazi 1 n'obutundu 5. Bwetulaba ku ssemugenza kubiddwa ku Ssemazinga Africa tulaba nga tukyalina empeweevu ekuntanga eva mu gabira ga Congo okuyingira eggwanga lyattu ssaako n'omukubi gw'enkuba oguli mu ggwanga lyattu y'enkuba gye tweyongera mu maaso okulaba ennaku zino enkya ku makya tusobola okuzuuka n'akasana okwaka nga kakubakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko ebyo ebimu ebitonotono eby'obulungudde ennyanja Nalubaale mw'osaana ekibuga Kampala oba esuubirayo okufuna enkuba eyo Luganda ggirize amalya g'ebyemisana embeera gisuubira okukyukamu kati ni mu bukiiko ekyo mu bitundu by'obukiikaddyo bw'eggwanga lyattu bisuubira okufuna enkuba nga mwetabiseemu n'okubwatuka kw'eggulu so ng'ate mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu tusuubira okweyongera mu maaso n'akasana okwaka nga kakubamu ebbugumu eryagulu lisuubira okutuuka ku degrees 32 eyo mu Karamoja 31 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu 27 mu kibuga ekikulu Kampala so ng'ate mu Kabale lisuubira okutuuka ku degrees 24 zokka. Wenna asuubira okuvaako mu ggwanga lyattu ogenda mu bibuga ebitwetoolodde nkugamba nti mu Qatar, Doha ssaako ne mu London basuubira okubaayo n'akasana okwememula ng'oggyeko wano ku muliraano e Nairobi we tusuubira ekiddeede ne buguma okutuuka ku degrees 26 zokka. Weebale kuteekumirako nze Kuteesa Mili tovaawo tulabagane enkya.